Yes, Projan Media gwe mukutu gwokka gw'olina okwekumirako okusobola okulaba ng'ofuna amawulire ageesiika ate nga gaakagwawo 24/7 tuba tukuweereza. Nze nabagamba nti Projan Media we are family, so ebiseera ebisinga tetwetwalanga Projan Media feka, namwe mwabatulaba oba basubscribinga abalikinga abakomentinga yo a part of Projan Media. Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team Jordan, Team USA nabalabyeko namwe kwe mulinyo, Team Canada Makerere Kasoko mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV. Bano abantu wammanga bo babaako buli kaseera, Kakinina, Farida, ne kubako Osao Helen, ne kubako Zawedde Olivia, ne kubako Winnie, kuliko ba Winnie, kuliko Carol, mwebale nnyo okwekumira Projan Media. Waliyo kyali wange omugiso ali awo Man Sector nkutumiddeko nnyo, ne kyali wange gwenkola naye wano gwe bayita Andilanda MC, mwebale nnyo emirimu gyonna gy'okwasaganya wano ku Projan Media. Nga bwe nagambye nti Uganda teggwako byewuunyo oba Uganda teggwako byewuunyisa. Olunaku olwaleero Seeka Ekawempa akwatiddwa, Imaamu Mulamba akwatiddwa lwa kusobya ku mwana. Bamukutte lubona ng'asobya ku mwana owa siniya 2. Ono mwana wa siniya 2 yakwatiddwa nga Sheeka amanyikiddwa nga Muhammad Abdallah Kafeero, alina emyaka 40. Imaamu Mulamba asobya ku mwana w'emyaka 16, omwana wa siniya 2, kwatiddwa lubona Ekawempa. Ono imaamu w'oku muzikiti gwa Bilali Bwayise. Abamanyi e Bwayise ogwo muzikiti gutegeera, guli around awo wakati mu Bwayise. So imaamu w'ogwo muzikiti yakwatiddwa lubona. Omuzungu kyayinza ogamba red handed ng'ali ku mwana omuto w'emyaka 16 amusobyako. Ono imaamu mutuuze wa Nabukalu division mu Kawempe. Abamanyi ku kyalo mumanyi imaamu ndoza naye muso mutegeera. Sheikh Kafeero Muhammad Abdallah yakwatiddwa ng'asobya ku mwana omuto. Amanya ag'omwana gasirikidde. Ono mwana muyizi ku ssomero lya Bumutanzi Senior Secondary School ng'era ali mu kina kya 2, ng'era kye yagenzeemu yabadde mu senior 1 last year, this year agenda joininga senior 2. Omwana yakwatiddwa ne Sheikh. Kino okubaawo Seeka okukwatibwa kyavudde okwemulugunya kw'abantu bemulugunya eri Ssentebe n'akwasaganya ne defense w'ekyalo Mutesasira Fred, y'omu ku bakuumi b'okukyalo, boyinza ogamba defense w'okukyalo, ne batandika olinnya Sheikh Akagere nga buli wagenda bamugoberera kuba okwemulugunya kwabadde mu bantu mubatuuze ngaga nti ne Seeka asussizza okukola ki, okusobya ku baana abato. Seeka akozesa akabaddi nti abasomesa Kuruhani. Owulira sitaani bwali mu Uganda. Omuntu akozesa erinnya lya Katonda okubaako yebyayisaawo ebibye. Kati Sheikh Muhammad Kafeero Abdallah ow'emyaka 4 yeerimbika nti abaana abasomesa ddiini, abasomesa Kuruhani, wabula n'asobola obasobyako. Nga sineeyongera okujjukiza nti kwata ekifaananyi ky'omwana wo, kwata vidiyo ku mwana wo eyamaze P7 otuweereze tusobole okuba nga tusanyukira wamu. Kuba P7 ebibuzo byakomye, abaana bayise, so twagala tusereme wano Projan Media naga fe twagaliza. Twagala omuntu afunye tusanyuka nas ali successful. Namwe abatanabeera successful tubasabira nnyo wano Projan Media. Projan Media tukola ebintu bingi nnyo. Tukwata emikolo like videography, tukola photoshoots, baselecting ne baselecting, musolo tweyamise namba eri awo wansi. Enamba ya WhatsApp eri 0702 071951. Giweerezeko message oba gikubeko ogenda kuba osobola otufuna bulungi nnyo. Tukwate emikolo gyo corporate events tuzikolera ddala bulungi nnyo. Video shoots tuzikola, tukola videography ya music, tukola buli kimu wano Projan Media. Ono Seeka yakwatiddwa alina emyaka 4 era abatuuze defense kwekutandika omulinnya Akagere. Ebamulinnya Akagere paka bwe yakwatiddwa mu dduuka lye yabaddemu nga asinde omukwano n'omwana omuto lubona. Yakwatiddwa lubona ng'asinde omukwano n'omwana omuto w'emyaka 16. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Wesigire yakakasida nti Seeka akwatiddwa. Sheikh Kafeero Muhammad Abdallah ow'emyaka 4 akwatiddwa ng'era okunoonyereza kutandise mbagirawo. Naye obulanze kinneebuuza poliisi eba enoonyereza ki? Tumukutte wuuyo lubona, tumusanze mu dduuka nti wuuyo akwata akaana akatakata neetuuka. Tunoonyereza ki? Tunoonyereza ki ekirala? Ebyo bye bisinga n'okutuuma emisango emingi mu kooti ya Uganda nti okunoonyereza kususse.
even over obvious things osanga nti ekintu kiri obvious kikyo tukirabye. So gwali eyo agobera Projan Media tuwe ndowoozayo ono Seeka balina mukolera kiki balina mukolera, oba abantu abakola ebikolwa nga bino abatuusa ku baana ogw'obulisa amaanyi abasinda omukwano n'abaana abatanneetuuka. Emabega kawo nakwetedde story ey'omwana omuwala eyabadde yatandika okwavinga sex ne taata we okuva nga alina 14 years era mwasobodde okuba nga muwa magezi. So abantu nga bano tuba tulina bakolera ki, eggwanga libakolere ki? Oyinza basalira kibonerezo kyenkana ki? Seeka wuuno kafeero okuddiramu Seeka yakwatiddwa Lubona si nti oba wengambo oba bamuwaayiriza obula yakwatiddwa Lubona. Nze mba neewuunya poliisi enoonyereza ki okujjako kati gwali ku Projan Media. Commenti ngaawo genda ku live chat yaffe tugambe poliisi enoonyereza ki, oba nga gwo wandibadde omusalira musango gwenkana ki, kibonerezo ki kyewandibadde omusalira, oba kituufu poliisi okutandika okunoonyereza ku kintu ekiri obvious ekyo kiwanviya emisango ogenda okukakana abantu oyinza osanga nga abantu babatadde nga ali ku kyalo alya bukyala naye nga yazza omusango olw'okubanga nti bakyanoonyereza. So embeera yeri wakati wano mu ggwanga gwatali mu Uganda, Team Oman, Team Saudi Arabia, Musawo Helen tukwagala nnyo, Namuli tukwagala nnyo, Winfred tukwagala nnyo, webale nnyo okubanga ogoberera Projan Media. Sports tugenda kuba tumukuleetera tofaayo essaawa yonna jja. Subscribinga, likinga, commentinga Projan Media